soka no jonda baponga tona genda ngoluseke lunsuse kodia yeso kwana mwena twesange mu luseke nyam ya extra nazo mwezi nga 16 yango igoku luseke yango bakubo luseke yango labo luseke nyam ya extra bim basaba ne banyabo luseke nyam bali bakubye ko luseke wali kubye ko luseke oyagala kuyiga kuba luseke jamoto gatiko ka 16 December wali kuya extra sasi mu luseke nyam jangolye onyumye okwate positioning emitwala tana wasokerwako emitwala abiri ititiri yo drop emiliyoni 3 emeza y'abantu 10 atenga miliyoni 5 meza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyamo oda tujja kwa tuzitwala nga 15 December tenatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonnanga 16 December tugiyisa luseke nyam experience wali ku Yaya Extra Sasi nga bikutuusibwako marathon advertising Yaya Extra Sasi code based entertainment ne Kasuku. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Mbirize zireke kati kwezi kulumira omaisa abazadde abera ne bakigundi akoze enviiri abazadde bedda nze nange nakozanga enviiri mba newasa omukadde najja so naziyisaamu ejjiri neŋŋamba abadde nali mu ntebe awo nno misana nga nguddemu najja naziyisaamu ati naye nze engeri gye sitaagalamu jjoogo nazireka bwentyo olutalo nawo ne lubalukawo nemuga nti gwe wajjeeko ezizo ze wabadde owulira nti oyagala zino gazisigalewo okutuusa lwe yayogera nange obulungi nanga nti abantu bajja twogerako bajja lowooza oli muyaaye salako enviiri neŋŋenda nenzisalako. So but welcome to yet another edition of Kasuku Live. Gundi eyo gireke yawedde dda kyagaanye. Time is of essence. Olunaku olwaleero ndine Dr. T. Amale omugogwa Musa n'omuti ocheita Dr. T. Amale omugogwa Musa n'omuti gwa White Stomach Premium White Detergent Bawanina Rose status Benz ndi muzukulu wa Benz Maybach Benz Brabus Formatic Mercedes Actros njeja fagala midda Spia Motors sivuga Kawundo sivuga Mitsubishi sivuga Nissan bwenfanga tolinya taxi okujja okunziika oyina kugira mu base okolo kujja kubagwa abakungu ate bwe ndiva tewali ajja kukola buli office ajja kubanzigala mpozi ba peasant ate wali wagaana okutunda ennyanya ku kkubo tewali ate awo balabira nti tulina ate okwongera okukola ennyo Dr. T. Amale mbadde ndudde okubeera naye naye leero ali nange mu maaso awo tujja kuba twogera ku bimu ku bintu byayina ebitambula next month nkwetaaga next month ngenda kuba I'm going to be wrapping up the year. Yes. Na topics ebimwe bize bibeerawo omwaka guno ngenda kuba abantu abenjawulo mbaleeta tubigayegayeemu ebisinga bibaddewo obiyizeemu ki kyekisinga obukulu
tulabe omwaka bwe tuguwombawombako. Otherwise, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Unakolwayo tusinzidde wano Namuwongo ku monitor. Nze nali mind wano Namuwongo wano omukula nti waliwo ebyawongo. Nakisimanyi waki batumawo Namuwongo. Twasangawo waliwe waki. Nedda. Now, Dr. Kyamale namusanga ku Saturday. Mu bintu ebimu bye twali tunyumya, of course twali tunyumya Kakalaamu, Kaye, Kays nga bwe bagenze ebweru. N'abaako ebintu ebimu bye yaŋŋamba naye nga omanyi njagala ojje ebintu ebyo tubyogereko mu kamera. Okubomba ekisooka abaana nga bagenzi. Mbalamusaako mwenna abandaba gye muli ku nsi eno Nabulamu, abali ebweru w'eggwanga n'abali kuno. Waliwo abali ebweru w'eggwanga nga batuuse emyaka egy'entondo, nja boogerako bulungi baleme kunkolibira. Amazima katongole omutongole wayimidde nakolimira ekikolimo kikutuukako. Mukulu wange oyo akoze atya. Kalati abantu batambudde ne bagenda ebweru w'eggwanga. Bwe tusoma ebyawandiikibwa okuva mu Genesis ndooza 12, Genesis 12 ewali Ibrahim, Katonda bagamba Ibrahim va mu nsi ya nnyo. A place of comfortability. Weyo naakumanya oli akumanyi. Vaawo. Ogende gye ndikulaga. Kati mu masekkati g'okutambula avaawo ogenda gy'atamanyi Katonda gy'anaamulaga. Waliwo mu Luganda kabayita akasiiraamu oba difficulties nnyingi. Kubanga mbadde temuli bubi. Naye ate ng'olina ovaawo olw'ekigendererwa Katonda kyakulinamu ogende ewalala. Ensi gye baamugamba okuvaamu leero ye Irani. Ye Irani. Tambula ogende kati n'amuteeka wali leero Israel balwanira awo. Namugamba obeera awo. Nga si walungi mu budde obwo naye nga ye Katonda mu maaso yalinayo plan. Tugenda okulaba nga Yosefu okufuuka omusajja obuvunaanyizibwa amala kuva eri baganda bye alina ekyejo kingi yakola ate n'avaawo. Ne Yesu yennyini ewaabwe teyakolera byamagero, kyali kimwetaagisa okugenda. Yesu bw'amala okufa n'azuukira. Kakati abatume baayagalanga nnyo okubeera mu Yerusaalemi mu kisenge ekyawaggulu ne bakolera emirimu omwo. Wabula Katonda nga ye bw'akolera mu kigambo kye bayita sikata okusaasaana oba mu chaos. N'akubiriza omutima gwa kabaka Herode. N'akwata ekitalo okubalumba okubatta kubanga baali bamubbyeko audience ne basaasaana mu mawanga ag'enjawulo. Abamu ne bajja mu Africa, abamu ne bagenda e Greece, abamu ne bagenda mu Europe, abamu ne basigala mu Israel, abamu ne basigala mu Asia. Enjiri neebuna. So Katonda akolera mu kusaasaana, tewali obuzaaliro si bwe bukuliro. However, sex mwe tujja abaana ne tetumukolera mu luguudo. Ennono yonna ennungi singa ebeera violated eba egenda kufuuka ya bulabe nnyo eri omuntu oyo. Kyobula nti okutambula okugenda ebweru w'eggwanga abantu abo bazza ssente muno ne bakadaama njagala okubasiima wadde mwerabanga abatalina ba mugaso kubanga mulimu bangi abatali ba mugaso naye nno neesigalawo nti bakadaama baleeta ssente mu ggwanga era batambulako baddeyo ngo babukyusa okusinga ku nze atatambulangako. However era ennono eyo eyonooneka kuba kisinzira ku ani agenze na lwaki agenze ayina nsonga ki. Kuba sometimes fools are right. Bagamba even a dead clock is right. Ekyokubiri osobola okulaba omuntu waliwo batabalake fools ne bakumma visa omusiru n'agifuna n'agenda e Canada. Ekyo tekyabulabe. Kati olwaleero lwaki omulembe gwaffe gwonoonese nnyo nti ojja kusanga mu parliament nga mulimu ebitundu nga 9 ku 10 nga sire bantu abandi baddeyo abakola bukozi havoko kati nga bajjayo ba Ameria kyambadde ne bajjayo ba Senninde ne bateekayo bali. Kati ogenda ebweru w'eggwanga kirungi naye njagala obbabuulira nti mu mathematics bw'ogatta 10 ne 10 awo ofuna mmeka? 2 mu mathematics. Naye Kasuku nkubuulira mbulamu obwa bulijjo osobola okugatta 10 ne 10 n'ofuna 10 omulala n'afuna 0. Ku percentage y'abagenze ebweru w'eggwanga bwe tuba tugoberedde ennono ya with time ekiseera nga kitambudde bameka abagenda okufuna omuganyiro gw'okugenda ebweru kubanga era abadde omunafu wano n'eri ajja kubeera muki tekisoboka. Ate mulimu bemmanyi nga tebasobola kubeemala nnaku 10 nga tebeegasse nga tebeegadanze. Ate ebweru w'eggwanga nalabeeko aka video nga Faruku ayina omuvubuka gwayogera kyadde kigayi nga kinene bweki nakiga nti Bulaaya ebyokulya abakazi n'abasajja soko obikola otya kubanga ojja kuzaala omwana ogwe mu child support abakazi babbeeyi n'ebirala ebiringa ebyo
ogende weesiba omuguwanga ne bw'otambula oliiraawo ng'olinga nte ensibe teriira wala oliiraawo bw'otyo. Kati ate lifestyle y'abaserebu naddala abasinga okugenda kulya kucakala kwenda na kwagala kulabibwa nga baakabi. Kyova olaba era bangi baagenda ne bakyasigadde ku social media ku makya n'ekawungeezi. Kyogamba ogenda eyo tolina kuba ku social media. Kati kankubuulire enkoko bw'eba emaamira yeekweka. Omuntu kasita ogenda ebweru eggwanga okkiriza nti biganye n'ogenda oyiriba nga tewali amanyi. Okola Museveni amala emyaka egi mu ttale gwe bagga yatambula yajjanga mu Suzana n'akyakala. Omanya nti era jjo Museveni yabadde kololo n'agamba bw'ati nti mpezezza emyaka 8 naye mukyayagala nkulembera eggwanga kubanga ndi fit mukyayagala you want me to still lead the war. Ye buli kimu. Kati obulamu bw'otabussa mu concept ya lutalo nti waliwo aduuyi waliwo waanayingi waliwo naawe alina kye weetaaga ogenda kubeera muntu wa bulijjo. Kati with the time ogenda kubeera musiru kubanga ensi egenda kukutunira ng'oli munaku asembayo. Ekisooka kasuku genesis y'obuzibu neevaawa because leverage and Psalms 11 agamba awo nti emisingi bwe giba gyonoonese kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Katujjewo emisingi obulamu bw'omuntu ng'atambula mu kumanyika n'ebirooto bye yalina. Manyi bulungi ffeemu tekwatika naye ffenna twalinako emikisa gyaffe gye twafuna nga tumanyise. Nze nagenda ku radio Simba nga ndi kuwa omukaati mu mwaka ogwokubiri semester esooka. Obwavu ne bunkalakata naye tebwali bwavu just baali baateekamu mbeera ya kuyiga nti ndawusi babawa milioni 2 ne bazigaba nange olaba n'akuyita nako nga takututte osobola okufuna amaanyi naawe ageekozesa. Mba ndi awo pastor Bugingo bwe yansija n'antwala ku Soroti n'enkola omwaka gumu nani naakamalayo omwezi gumwe wa pastor Bugingo n'angamba nonanga ssente mu office buli lunaku n'enkola emyezi nga 5 nitandika okukola ttaamala emirundi. Kati nemba nga nfuna ssente za Soroti eza production eza pastor Bugingo eza buli lunaku nfuna eza allowance wa mirundi 2 owa news anchor n'owa presenter nfuna n'omusaala ne ssente za comedy. Netabuka ne pastor Bugingo n'enkoma ku Simba mu peak 2016 2017 2018 ng'ekiro kimu sokwata milioni eji. Ekitone nnyonga wiki kale tubale on average nkwata milioni 3. Wenda kwati ange 3 Kapale ng'asofune 10 kuba Kapale yali ku peak by then. Kuba Kapale ebyaddala akola comedy ng'ojjeko empisa zembi. Akati ebiseera ebyo n'engula emmotoka n'emyaka 2 mweji n'akava mu kyalo sente nzifunye erinnya ndifunye sente nnina n'engenda nze supermarket zange zaali 2 game Lugogo ne Nakumaati. Era Nakumaati yankola oyo genda nze nga manyi n'okugula ebintu bye siikozesa wabula just nga nina sente muki mu nsawo. Kati emyaka egyo nzuukuka 2019 maze okuzaaliramu abaana aba n'enkiraba nti obuzibu obusooka wansi w'enjuba eno kuzaala mbakazi banjawulo. Baganda bange fuga omusajjayo oyo ali mu mpale. Ebyo balimba mbu omusajja asajja laata mbu ozaala ku mugezi n'ozaala ku musiru gwe omusajja toba musiru. Gwe kasuku lwaki olowooza nti obusiru buli mu mukazi tebubeera mu ggwe. Nezaala mbakazi aba naye muganda wa kasuku nayiriba. Lwaki njiriba nti abakazi bano bana emikwano gyabwe ababaga nti oyo ali eri naawe ali mbakazi leka omwana omutwale omukazi ajja bw'omunoonyeza essomo tesiriyagala bw'anoonyeri ajja kuleeta milioni ezi 2 kubanga mbu olina bwoziwa ne balyoka bakutulugunya otyo okgenda mu mawulire otyo okuwaabira n'otambula mu buzibu ono bw'omuwaabiri agamba oli muwaddaana 2019 n'ennyingira step y'okusuula obulamu ng'olongudde ku Simba. Ekinsi kya ku Simba abantu kyabanyiiza nnyo. Simba ye radio gye nakula neegomba n'abantu be nasanko nga abantu benkuze nga mpulira naye nga nfuna emitwalo 65 nga kijja emitwalo 52 neeti nvuga emitwalo nywa amafuta ga mitwalo 2 buli lunaku. Kati nga omwezi sente zonna ziba zikoze zitya ziweddewo n'okusinga nywayo n'emitwalo 8 kujange mu nsawo nzije nkusesse ku Simba. Kati nga butugenda mu kigunda n'embivulu bya Simba olaba abantu abakuuliriza abasanyufu nga bantu baffe tebalivaamu na 10 kikola ki kikugasanga nfunyo ekyo nakyo kikulu. Onze mu bulamu bw'ensi eno nkwata ejjinja lya minzaani ne ndissa mu nsawo okusinga okwetikka ensawo y'ebyoya. Neva ku Simba agema amalala akepanka akatooka nga ndabye nti
radio simba eno ennyumira nkera nensesa abantu kyokka kizibu va ku radio kumacha n'ogenda oyiribanga omuntu omulabe yandiyiribye otherwise ogenda kumalako wiki nga wenno omutwe gutabuse ne baganze nkola ebivulu ekiro era kidoomolya juzi twali Lugogawo nanga Tobbi nkusonye leero kuva ku radio nangamba Tobbi katoma ntutuka ise dakiika 3 kumacha wavudde embivulu bibiri unokera ku station kumacha nentandika obulamu nenkwasa Kaleere namba eri ku volongote ya 72 nenjikwasa Kaleere nemuga nti buli akuba oku ayina kubanga wa business bwaba mawabana ngombuulira nzijukira wangambako ng'ova ku Simba kolo wali ova mu Kivulu eyo Lugazi nongamba Kasuku ntuuka butuusi omulimu ngukoye kuba kyenfuna eri alesene zenfuna eri ekiro kimu wano sizifuna mwezi sizifuna kakati ekyo kyaluma era nze kino njogera wano abantu abaluma okuva kwano ku Simba bali bangi kubanga bo bali balowooza nti ndi mwana muto nkoze okusalawo okukyamu kati ntula wansi 219 ngenda okulaba mawulana bazze comedy mukola Dr. Tim mukola aleta sente olonkola ku BBS wokka yes nga tambeerawo kati ngamba nenyongeza ntya kunfuna ate neno nenyongera ku kubanga Madrid egula abazanyi buli lunaku neno nabazondo nenkwa kyobala nze ndispecting omuntu nga Ketti ebibiina tebimanagingika baba bantu bakulu aba nga bakusinga oyino balowoleza kubanga gobera manager nankubadde balibe ba artist kidomole yawandiika naye kati gomanya shegenda kubeera tukole kachi tuyiye kachi no mukati Julius wandika kino tuwandika ku kino ebyabo lirunaku no tekayo video ku social media ku YouTube ebe yingira omutwalo embwa ne zisisikayo ne kiteka ku Facebook nefuna emitwalo 2 3 18 15 ne baba wana entofunye mu sente remember abantu batambudde ne bajja ne mutula ne mukola ngenda okulaba tutuse 2 awo amazima tukola tuli ku peak wichi ntuzo kola milioni 5 awamu ino 5 muli abantu aba mulina okulya mulina okunya mulina family obulamu mutambula ziba sente entono kati atwawukana ne basonto ngebya Bob Wine bizze kanentandika obulamu obulala obw'okuyiriba muleni endala nga maze okutegeera erinyandirina nkoze buli joko sina radio so kunyima mulimo ba TV kati ekiddako kubanga audience eyo gyolaba abantu aba bakulaba bennyini bayina omuzego okuwanika ne bakutuusa ggulu nga kyebakolanga onalebo Seggirinya bw'ofuna obuzibu buli omunga yeesenda kidoomolo oyo mbubeekalakasaako emityana n'abakulembera n'akwata ejjinja bonna nga balina yasooka okukasuka endabirwamu bannanga agiye ne badde mabega bonna kakati obulamu bw'ensi eno oteekeddwa okukimanya nti tulinga abavuga emmotoka ya manual tetuli mu automatic manual bwoba ovuga pikipiki ogimanyi ate omuyini omuyini oguulya bw'ogusimbulira mu namba 2 gujja kuzikira oba ejja genda egira bweti kati otuuka olwo namba 4 weyeetaagisiza ne 5 ne reverse naye ulange ekusaba jia naddala kasozi kati ojja n'obeera serebu ensi neekuwaana ne bitutambula neno otuuka muli ggwe n'owuliranga leve eyo naye efuuse ng'ewammwe Saimu eyakiŋŋambye empalaata nti Ibrahim bamugamba va wano odde wano kyokka era emyaka bwe giyita ne wano wafuuka comfortable nga nawe wammwe olina okukola ki weeyongereyo kati baserebu tebamanyi kukyusa jia kubebwa wabeerayo ebigere ebi wansi ebigere bisatu kuliko ekigere kya kulaki kyekya kkono kuliko ekya left ekya right kirina okubalansinga omuliro ne buleeki mu makkati ate eno oteekemu ate olina okulaba jia gy'okola ki gy'oteekamu ate kusinza ku bulamu bwa buli muntu ne jia engagements za njawulo kubanga tipa erina jia yayo namba 5 abavuga tipa bakimanyi erina engeri ekyusa mu ki emmotoka ezenjawulo n'empikipiki ezenjawulo zina waliwo gy'otandikira emabega waliwo gy'otandikira mu maaso kati tumanyi kubalansinga bigere ndi mu kuvuga waliwo ndi mu maaso ndi kasozi ndissa ebintu oli serebu abantu bakutunuulira oyagala kukyusa jia oli kasozi olina okulinnya kulaki olina okulinnya buleki olina okulinnya omuliro egaana okuzikira kuba wedde emabega olina bojja okukola ki
ate bagende bubi maaso ero ino bajja kutomera ezikire olete havoc kati awo watutawanya kubanga abantu baba twetegereza nga tulowooza people are going to judge me n'olema okukola rightful decisions kyovula nti bamanager b'abayimbi bagagga okusinga abayimbi kuba ye bwakwata omulimu gwa miliyoni 3 n'ayawulako 5 ye tebamumanyi gwe bakumanyi kati obulamu buno mbabuulira baganda bange tulina okwebuuza ffe abavudde mu Uganda okutambula twalinako ekiseera nga buli omu ali ku piiki mwakozesaawo ki Kasuku abantu bamanyi wano ofuna miliyoni 6 tosobola kukinnyonnyola muntu people know nti wano Kasuku ofuna miliyoni meka 6 kati batukubala nti kati Kasuku oyo ekitone nnyo ayinza okuba ina apartment ngezi 2 kati gwe Kasuku weesime oli Poland kid for real kyebalize Katonda tovudde ku ziro ngaffe nze baganda bange mbabuulira nze ndi musajja mupaka sikitangire Nazario ole yafa sicha era nze nayingira media nga n'emyaka 19 2013 mumaze kati mbeze emyaka 3 mu gumbo sicha ngenda kubukedde mu 7 nga yansindiseeyo kati ngendo tuka kubukedde nkola Monday n'olwokubiri nkola olwokusatu ku TV n'olwokuna ngendo okulaba ngera ogenda okulaba bwovaawo ku macha Monday n'olwokubiri bojja eje emitwalo 10 gyonywa mu mmotoka n'osasula ne parking 15 emitwalo nga 11 ogenda okulaba olina okukomasanga 9 olicordinge ku lwokusatu n'olwokuna okomewo ogenda okulaba nga omwezi week osasanya emitwalo nga 11 oba 2 okujjaawo abantu bakulabe era nga tukola ne mazinga shonge enyuma nnyo ana omwana yasesa banna newe ningamba ngenda kuva ku shena ntandika okuba akayewala wesiza bagamba kati kumpe obyenkola ki mundu omwo kati tujja ku kasirye mu bloga abaliwo leero ne ba comment aboogera ku bintu ntambi adobonkana budobonkanye ule ajeregerera omwana asinga amagezi mu abaana ye kasirye akola statement yemu nenge eringa golo yaggana kyo yakubye eggulu yagamba nti wano mu Uganda wotandikira ekintu abantu nga bakulaba noyiriba nga baseka nga bagamba bigenda mulema bwolemerako ne kiyitamu n'obaviira nga bagagundi yeeraga bwe kikulema nga yali epanka kiyasoose kati abantu abaali bajerega haso zaffe abamu ye Kays era Kays namuyita press conference z'ebintu byange nengo uli alimu omutima oganti tamanyi nti haso ebeera mu try and error obulamu buli mu golo kipo omulungi ng'onana omusajja nako omutwe nagukwata noga nkoze ntya nomusimula free kick nakugira ne kuyita ebbali noga nenkoze paka lw'omuteeba bwolemerako kati eby'abantu tebabyagala ne baddukira ebweru abaddukidde mwenna ebweru ensi erina akatuli kafunda batono abagenda okuyitamu bangi bagenda kusiraana as a fact kubanga si buli agenze nti agenda kufuna obulamu bwayagala nedda abogaggawala abagendayo olw'ekigenderwa bagenda kuyitamu first of all abamu agenda ku meriti z'abakazi walabe Kapale byafunyawe kekete DMC tewamulabye namulabye kazi kulu kadde kekeddi kati omwana omuntu amazima omubulamu bwo bwonna bwonna okaddiira mu mukazi ayina embugo bwezityo tewali mukisa Kapale gwosobola kufuna ku Bulaaya ng'oggyeko okulya ekyokulya n'ekyokukola kyokka with the time emyaka 15 Kapale anaaba asobola Bulaaya abalamu agenda ku Forospolitans mwasooka kulimba abalamu agamba nti basiyazi abamu baga basiyazi abalala nawo abera bagala kuyiya bulamu tewali agaggawala tewali mu bulamu agaggawala nga amaze kukola ebyo Kasuku kankubuulira ekyokubiri abalamu alima nti mu Uganda waliyo olutalo ne mugenda ku meriti ya Nuupu naye abazungu abasajja bagezi buli gye mweyongera okugenda bajja tuuka bagambe naye bana abaddugavu why don't we probe into how they came why ekyo nakyo kibala why kubanga nze njukira State House nga nsoma nga nkyasomera ku State House ekisera kyatuka MP buli MP alina abaana 10 mu constituency baleeta by then nenga MP baba sente
muzeyi bawadde abaddolo ba Janet oba ani badde bawadde babaka ne bateekamu abaabwe kati ekiseera kyatuuka State House ng'esaasaanya ssente nnyingi ne bayita nakyo nambuuza lwaki State House n'abaana bali 40,000 baavaawa akakunguuta kaali nakasera emiranga gyali awo ne basigaza abaana ng'enkumi 3 ne batema accommodation ne batema buli kintu ne bakyusa abaana bagamba nti buli mwana wa State House ave mu ssomero lya private ate mu lya government. Anything can happen. Wanga neba na Canada bagamba nti iwaabwe ensimbi dala Uganda nsimbi kubanga mugenda bafuukira ekizibu. People are now migrating and tubonyabonyezebwa ndi musiyazi tutulugunyizibwa kati olw'okubeera mugenda abazungu ajja tukaga but why watugamba mu Uganda waliyo olutalo 2018 wajira 22 kyekyaliyo tine embeera teyali yaliki waliyo olimbadde wamu. Anything can happen. Kati with the time tunalaba abantu kubanga bagenze kunoonya bugagga nga beerabidde nti abamu kati bafuuse b'ofuleeya. Ofuleeya batya? Efuleeya ke kakoko kosanga batunda nga kagwako ebyeno ku manyuma yonna n'akabiika nyuma esongodde bweti nga kagwako obuuya n'omudogo nga kabiika ddaki abamu obulamu bwammwe bwaggwayo. Kati abavubuka abatonga Kays mweyambisa omukisa ogwo mukole. Mugamba nti abanyankole babi batulemeddeko buli office mulimu banyankole. Bw'otunulira era influx y'abantu abasinza okugenda ebweru Baganda n'abanyankole bagenda naye ye bw'atuuka eri ng'akola ekyamutwala kuba amanyi mpakasi. Kati ate bano abaffe basima amaseruka bakibalama baabwe katende baani basigalira bakola ki bakyakangaza. Kati nenga ate emikisa jaggwayo dda kubanga obulamu butambulira mu biro kasuka omanyi nti wadde wajjajjaawo kati akumma emmere ne bagikulyakaawo n'obaga ne bannange ogenda okulaba ngo bagiwadde nga bano bafa relatives kubanga ali mu biseera bya kubeera waka kasuku wasukka okubeera ewaka abamu obulamu bwammwe bwaggwayo. Kati ne mugende mufuuka bad influence ekyokubira amaka gaffa kubanga omuntu agenze mu America oba uwa amaka gakola gatya. Kati abaana boolese mu Uganda n'omukazi gwolese bw'abanga si wa myaka 7 tadda mukufumbira omulekedde obuzibu bw'okunoonya omusajja omulala kati amuteekewa ku lw'omukaaga asibule nga abaana nti nagenda ze oba amuleete mu maka kubanga muntu mulamu abanja ayagala okwegatta n'omwami we. Kati ewaliwo dayirema wakati w'abaana omukazi okudda mu kuzaala abaana abalala omukazi okwegatta nga ati ofuna olubuto kati setaani wakirumbiramu awo kwe kulumba amaka kuba waliwo abangi abagenze nga balina amakali gale gagenda kuyimirawo gatya. Ate ye setaani alumba abaana nti kasuku bw'ogenda leero ebweru tolina abaana 10 n'ogenda ebweru kati n'oleka abaana abe 10 nga balina omukyalo omu wa maka ne bano booleserese ebbali amazima ani agenda obbakumaakuma kubanga era bw'okolerera ate amigo yagamba nti bw'oba okolerera kubaawo tewettanga okola. Simanyi oba okijjamu amakulu kitegeera bw'oba tugeze enfuuyira ennyaanya oba watermelon bagambye bikka kuki ku mumwa yagala oziggyemu ssente obe bulungi tobisse ku mumwa ate olwale kansa ate ssente zoggyemu watermelon ojjanjabi kati ate wettenga okola. Kati family n'abaana boolese bagenda kubeerawo batya kuba tojja kunnimba nti buli myaka 2 ojja kukomangawo wano omukyalo omuwe service ze yeetaaga. Kati awo dayirema eba ekoze etya eberezze naddala mu baana n'omukyala amakaawo. Kyokka nawe gy'olaze emyaka 10 mu maaso tutunuulira obulamu bunaabeera butya kubanga entandikwa y'emmaliriza era emmaliriza y'entandikwa. Kati Kapale atandise bw'atyo kitegeeza obulamu bwe alina byabalizaawo awo bingi afunye omukazi biki emyaka nga 10 tabbu naye ng'ekyokugenda ebweru kirungi. Kati ba artist abasigadde wano Vairota Liam Voice zino Liam Voice nalaba afunye omukazi omukulu waliwo Victor Rouge abaana bonna n'omulembe gwaffe omuto oba kikwetagisa kuvuga board ekiro kasita board oba ne element nga wekwese kikole olobo oyo muvubuka kaleera tomanyi ngeri gye tuyitibana kaleera mwana oyo akola nnyo nze mulaba
tuyiriba ebintu ebyenjawulo underground. Obadde omanyi Kasuku nti mu Kampala mulimu emidumu egitwala amazzi wansi mpaka kalo gaabika lwomanya nti wansi wali ebitambula. Kati obulamu bwaffe olwaleero nso okubeera ku mpewo si kyakinamu maddu neetaaga ssente olwaleero kyekisinga obukulu kyekisinga. Oba nzijjemu NRM sesira z'abasiyazi, oba nzijjemu NRM nupu webeina kyeyagala ngikolere tugeze nga inayo omukolo ng'ensasula milioni zange 2 oba mu kitundu oba mu banga tukanyiza bampite mbakolere ne NRM nkola ki kubanga nnoonya ssente. Kati ba TikToker bali mu buseera ebizibu bafunya amannya ag'obwereere agataliiko ssente. Abafunye omukisa ogenda ebweru waliwo abaguzannyiddemu. Muhanji oyo muwange ekyokulabirako wonna waali Muhanji musalutinga. Bw'obalaba comedian abajja ku mulembe gwabwe mu packing order Muhanji yali akwatanga kya 10 mu kusesa abantu. Abaaliwo baali b'amaanyi era Kapale nga yabakulembera n'abalala abaddako. Muhanji bafuna ddiiru ya Pepsi yali mirinda. Kati Muhanji olwokuba yalina managerial skills atandika obbaga tukole bwe tuti balabanga abaleetako olugezigezi bamuboola. Akavuyo akaali wansi awo ku Senali Park kaali kangi. Mwe muva comedy okweyawulamu n'agenda ku Labonita omulala n'asigala eno wansi nga ssente weeri. Buli omu n'akyakala jinja Kampala comedy ng'akola. Muhanji egyo emyaka n'ayingira mu gye bayita dead zone n'atandika okuyiga obulango production eyo biki. Muhanji yagezaako ebintu. Muhanji yatuyitanga n'amoto mukolerangako yalina channel bagita The Muse n'agezaako obuntuntu n'akola nga tebuvaayo n'atandika comedy sito. Ate baali bangi baalina ogitandika abala ne batya. Baada mu WhatsApp group nga ne tutule ekintu n'agitandika ku diners nga ekwatayo abantu ngobalaba mwe bali awo abatonotono mbala n'essebo nga Muhanji yakoze invite. Muhanji n'atugayira bami halo papa ndo tate oli otya kati nenja nkolere n'emtwalo 10 ngera wendi bambi ne tandika kumukolera diners n'ekwatayo mpola mpola. Yaletaziza abafana yaleetako olutalo n'aga nti aze amazima nga kulevo ku lutalo kwali tosa kuyimbira abantu bali lubu n'ateekako Albert Fana kyo neekoleeti awo yatandikira. Kati bagamba wa Janet wagundi okolagana ne Janet kibi Kasuku wano Janet bakuwa omulimu tokola okola Museveni bakuwa omulimu kwaba batagala Museveni singa oli omwana akomaona gatata State House empadde omulimu ensaswa milioni 2 buli mwezi bagugana. Kakati kibi kyo okolagana ne Janet yokolagana ne Janet steba level nene mu bulamu oli bwagamba nti sente za hamu za Museveni watukira okuwa hamu sente ze muhamu abamujja ku kubo. Baganda bange mwenna abasigadde wano mwetegereza obulamu nga mutegeera nti ensi tedda mabega. Bano bafaani nalabye ejja Katambi ng'abantu babuuza Anthony Joshua nga Mayweather ayimiridde awo nga buwala bannange nga Mayweather ali awo nga tebamulabawo. Ense yakubira alimpa enduulu twali ku kivulwawo ku museum kyali kya Bajjo alimpa najja ku stage. Bannange Kasuku notyam manyabo alimpa ba artist ense yakubira kafeere enduulu yejikubira Walukagga yejikubira Wininwaji yejikubira Irene Namiru yejikubira Liam Voice yejikubira Vairota yejikubira buli muntu. Katongole yali w'amaanyi. Katongole yava kusimba nga w'amaanyi najja kubukede n'afuuka w'amaanyi emirundi 10 Katongole nga w'amaanyi. Ba radio presenters babaddewo. Kati mu kaseera ako baakola ki? Bayinza okuba baakola ne bakolera mu bunafu kubanga obulamu bw'abaserebo gw'obumanyi. Waliwo otuuka ssente zijja mulimu omuntu ayinza n'okusindikira ssente za January kati n'akuterako emitwalo 8 oba 5 naga nku Boskins. Kati ogenda okulaba oba otambula mu supermarket n'osanga ne Kasuku najja $1 paundi 3 n'azikuwa omusala ne gujja. Kati obulamu ne bukwerabiza nti waliyo lave endala. Kati ogenda okuyaayaana ng'ofuusa ofuleya ng'amajiga kuwedde munda. Ba artist abagenze ebweru w'eggwanga abagenda mukole
era tubassaamu ekitiibwa. Abasaamirira mwasaamirire kubanga Ssenkubuge yagamba ayina amagezi ategeere omusiru asiriwalire ddala. Kabanga kaswipa kakusimba eyo mu binsanga wano asiriwala kola otya? Siriwalira ddala akola kyavola ffe tukoze luseke nyamnyamu nga 16 Desemba abantu bwebaga nti mujje nga bagamba naye Kasuku temuyitiridde n'oluseke mulukozeemu sho 16 kuba tugezaako gatta wano. Nze tonjja wahamu Kasuku tonjja wahamu kubanga alina okuzimba obulamu bwangu kubaako obutuuka. Mu biseera bino tulina abantu tutetaaga abantu abatuyamba. Alien Skin Award yeetaaga financial team emuyamba okuinvestinga mu sente bwakoze atya kuba si yasoose Master Pilot yakuba nyimba wano ne balaze jjo Master Pilot nga parkinze kinuwa we bali kiro ero nga ali mu kulya bere mu kaveera chips na nebibogaboga nga atamidde. Omuntu atamulaga ne Bob Wine kate Bob Wine nakola atya naayita Bob Wine yaita Bob Wine muyiya nnyo nebine byamusebe tagenda kukulembera naye kubaza nti kati wali ye position nzenga munabi abufuzi omulungi mu Uganda era buli kaseta ko opposition kajjawwe kuba ekibiina ekisinga amaanyi n'ababaka kajjawwe ebweru nakube mpepe muno n'abayirimba eza kadi ziizo kubanga obulamu bw'omuntu bulina okukulaakulana. Kati abantu abalungi beba naava gule bote beteeka nyumbu talanga ffe naava ne waba yasuze enjala ye tokola otya tomanya nefe ababutinga amanya ne gamanyika. Olwalero Kasuku nze tobbinjiriba kubanga ndi musajja munaku nze sente gyenswalira ya bisiyaga era nze mbagamba comfortable emyaka 10 okuva leero bangi benjo okuwanga mpemmere abo nabazaake kubanga bazaake refujjo libakola terijja batuusa ku myaka ananga bali relevant. Neseginya mugambanga nga seginyo genze tojja sobola waliwo group abantu batambula Kasuku waliwo lane zoyino baga nti lane ya train teyimirira muve mu luguudo lwa train mu bulamu muve mu kwasaamirira abakazi tebaggwayo oyinza okufuuka serebu abakazi abalungi la bonita 16 Kasuku wali abawala abalungi nga bonna batundire sebakijje nga atiba bwati waliwo wawula bagoberanga Maliyaki kabata ajja kubuulira kati 2016 bakaddiye ne tugenda ali ku diners waliwo ebinyankole bisheshe bitiribiyita biringa bongo biyikayi tugenda ku 100 mama nyabo ne tujjawo erugogo ngali buli mulembe gujja n'abantu abapya abakazi tebaggwayo temuzaala abaana kubanga era n'emu ku nsonga etuteba artist okubomba bayina abaana mbakazi ab'enjawulo. Kasuku bwe oyagala obulamu bw'okukyankala nako wansi w'enjuba olaba oyo omwana Bruno kekyakola kati ensi bwe mukubira mu ngalo bw'akuba ebifaananyi ng'obunyama buli bweru alaba kati ensi eri fine tamanyi nti olunaku buliyana ajja kkula n'oli omulenzi n'aba abalala batuuke ng'olina abaana 2 mu P7 olina abana mu senior 4 olina 3 bamala university olabe ensi bwe kufunza bweti. Ono Junior Kamiri John nali njogera nayo mmanyo najja ne bakalera nga nabadanga kubi nabala balinga 16 nabala nabeegana ngebizibu mbitiddeko asena bagamba ali kulunyi awo si wange n'amanyi wange katebeza oyo nga bwafana ina abaana 10 nabeyeegana kati yagamba 9 bamanyi balabirira abala yabeegana olw'obuvunanyizibwa ba artist bayina abaana. Ekyokubiri obulamu butambulira mu nsonda 5. You cannot be always mu nsonda zonna ng'oli w'amaanyi. Spiritual life, physical life, social life, financial life ne sexual life. Kati abantu nga musumba babiri bali balungi mu spiritual life ne physical life. Kati no olwose ne financial kati sexual najja abakuba. Marriage data atagana naagwa mu fere naagwa mu parliament oli abayayi eddogo lingi mu bulamu bwaffe nga baserebu era bw'ogayalira obulamu bw'obw'omwoyo bwe batoloze nnyo saba nnyo kuba abajja kuloga bakubuze pulaani si buli muntu nti musiru buli muntu aba ne pulaani ze naye bw'owegayalira ebintu bifo olaba paka lw'otuuka ng'olemereddwa ng'olaba okugenda ebweru kyekikulu naye mmandwa n'ebweru zigenda so Kapale
abantu bonna Kasuku bw'oba ogenda ebweru ogenza otya motive ye eri etya abagenza ofunamu bajja kufunamu nga bwe kiba bulijjo ab'okusirana bajja kusirana kati ate nze mbasanga ebyo mbawe ssente kuba nze Kasuku nkola ffe tuyitibwa n'omulenzi wange oyo Kaleera ebintu ebyo bigaana kati bwe bigaana olinga ngatane sisiddamu nedda enensi kuyiriba kulemezaamu noga nti nfunye waba nayo haamu nzofuna obuzibu ne mugamba nayo omusaala nayo zino ziva ku social media nayo zino kati nkoze ntya katuziteeke wano awo ne zifiira onoga wane zifudda katukole tutya tukoze kino kati mu bitaano ebyo nimbaamu kimu ekirama bwe kirama Museveni yamuwa genda obuuze Bebe Kulu nze Bebe Kulu yanziza mu hasu nekwera ddo okugamba Bebe Kulu yansa nkola bonita munundi ogwaso atune bizo nangana egwe bamulowooza okuwana Bobi Wine babaagale nakyo oyinza ofunamu gwe Timaroyi apita tima gwe Timaroyi musende oli mulenzi mugezi naye oli awo mumuwana Bobi Wine ebizonto muteeke video ku social media nansanga ogwokwe nansanga n'ogwokusatu nangamba nanga omanyi haso n'engeri gye tuyiriba ne muzeeyi ayitaano omanyi bwageza itaano omanyi hasa eri mu state house awo omanyi hasa ebeera mu projects omuntu okuzimba project abaana bawo mukati bali ba basi ne bano ba Kimuli bazimbye project okuva 2009 manya 2013 media challenge yakafuna sponsor ategerekeka eri ku NBS Kimuli abasi n'abala balinga bata bazimbye ekintu for a long time ekigaana kati Big Eye waganti NRM teyagiganyulwamu abadde agigasaaki bwe yavaamu NRM yakaaba nalweso yamenye kamagulu oba Lumumba bwe bakuteeka awantu Kasuku n'omanya nti nze ndi asikaali wano naye ekiro wano wenkuumira abantu baagala okulya funa kikyati teekako bigiji teekako segereti teekako obuwalaji tundirawo kubanga oli asikaali omusaala gugenda okujja nga gwokoze otya bw'oyingira naale musikutuula butuuzi kubanga bangi bewadde ssente Museveni akwa miliyoni 2 n'ofuluma tonadde 10 kubanga aziwadde musiru ate okusinga abantu bonna bagana bw'ogenda mwenaale mu kuyiriba kubanga ate enkokole eziri eri va kuba n'aboogera boogeza abaana ba Nuupu nze omwavu tanvuma nze sina nwa Nuupu aliza kunvuma kuba banaku nze hamu yanvuma wava munno bitatuule nawe Kasuku natuuka kunvuma watu na miliyoni 9 ku akawundi kati onvume biyindo sibirina kali kitegeeza nti bw'oyingira NRM obuuza nina project ki nkoze ki kuba tewali watali ntalo bw'ogamba nti mu NRM waliyo entalo bajja kutta bajja kukola ki ne mu Nuupu waliyo entalo bantu bazisirikidde bano abantu babba ku kali batunda n'ebyabo enyanzo omutaba muganda wa Kyagulanyi obufere obumito bulabanga nako ndi walanza kyogera ayimira wali botu wa ate kuzika kwa Katoli wa yajjawenyera nsereko nagamba bambi kumuluma niga naye amanyi kirimba obufere obuli entalo ziri emmenga awo tewali watali entalo ne Roma wali ne muguru wali entalo omu naasulibwa ku nsi tewali watali entalo obulamu bwa automatic mu bute Museveni abonoonye nti Uganda bu cost of living ntono nyangu omuntu akeera kumacha nali ekikomando nasiibawo nali chapati erimu ejjina akola atya landlord tana kyagame myezi ngena bo omulimba bwe kolabo nabeerawo kati abantu ne bafuna obudde okukola ebyekisiru bingi ne bekwasa government omuntu agenze ebweru nga yekwasa government ng'omaze emyaka 10 nga togaggawalidde ebweru kubanga n'omuzungu yakusula mu katega aka bills n'oli omwana kyaddayogerako waddayogera ne Faruku omuzungu politically babazungu tebakufaako oba otambula oli bwerere is fine naye mu democracy wekalakaasa kola bitya bills you have to pay bills oba okola ki kuba kiba kikakatako bills enyumba newole essimu newole emmotoka newole amasanyalaze amazzi internet n'ebirala kati gwe weerijje ofuuke homeless tekibaluma oye politics waabwe kati ate ye Museveni n'akuleko yasaamirire onywe omuvume omusolo gwakola atya
bwakujjako oli bwabba ono bwafera ono bwakolate ono mubaleke kasaba abantu wali afudde tukola kimuluma nnyo gante gundi bakubya abantu 10 amasasi wayagala bannayuganda babeere balamu ninga bali awo politically kimukola babboda kasoba lemera ku muzeeyi abaana bange mbaleke aba parliament how can you come lukwago nokuba enteekateeka ya government mu nsi ki government ekute billion etadde mu kintu gwe noyimira ku TV mu nsi endala kuba kulya mu nsi luku tolina buyinza bugaana project ya government abona ba mu 7 kati emirembe mu 7 gyaleese nijonoona abavubuka bangi bali awo basaamiridde batunudde bajerega ffe njabba wemmere nze kasuku nkubula nagamba abantu ngandi mukyo ngenda kola kusimba ne baseka kubanga amazima nga tuli wala nnyo n'olwaliro nkiganjo Masaka ate Masaka si mu tawuni kiri kiwaŋŋamba oli abagamba okuziika ne mugende kyazange ne mugane watugambe Masaka nenga muliri yongera yeyo munda twali wala olwalero emirimu gye tukola wansi mu pipe mweze mutalaba mingi bwe mugamba mu 7 yaba wa sente nga abalogo babeera bwe mukole fujjo bwe mulya sente zammwe bwe mukola kifo tuyiriba vision yeyo company nene limu opportunity NBS company limu opportunity eno company limu opportunity omuzindalo kwoli kulimu opportunity ozikozesezaamu kimuve mu kukyamukirira obina tebugwayo abakyala tebagwayo abaana bemuzaala buli mwana go Bruno ko zaala abaana kubanga bangi abenda nga tebazadde kasuku alina abaana bameka era banenze bamwana bamusala akasuwa Brunoke bamuna Masaka munnange we Masaka ani ataliva Masaka wano mu Uganda Gulunedi Katisi Suna Beni Brunoke Luwasa na Masaka kasuku kidomole yaŋŋamba nti tobi abaana bawera tetumanyi nese kirungi kuzaala atope tunaga kirungi okuba n'abaana abaana banyuma naye abaana buli mwana nteekateeka tosobola kuwa abaana 15 attention nga balimba kazi banjawulo kati na mama wange wagamba ndizaala abaana 10 mukazi omu waakiri ebirabikola tetuna kujustifyinga nsobi zaffe Bruno ko ali muvubuka muto obudde buno osobola obukola abakazi abakulu obagalako sente bafuule business kidomole ya kingamba bwoba okola wano ku capital oba ku KFM oba ku Simba ngekuwa emitwalo 2 kakati atenga omukazi akuwa 5 oyo mufuule mulimo keera muyonje muwe ekitiibwa oyongere akuongeze n'omusaala n'emirondo obirye bw'omuko wakola gundi ya Simon Palata ya jingamba webuza amaanyi g'ekisajja lero babambadde ki ajja kwegobera Dr. Kyamale tuina motomania nange motomania ndakumi December Lugogo cricket over Umasho grounds motomania emmotoka z'empaka aba Subaru aba Digi abalina ebyana ab'embalaasi aba Benz Range Rover aba Mark X aba Mark 2 aba Kawundo Photoshobishi ba road users we are going to feast, we are going to eat tugenda kulya mugenda kubamu oluguudo weruti abaana basooke bazeerage bana b'enchunga waliwo ate abatapapanga aba Benz toyinza gisiba nchungwa ngenda kujja ne Benz abasama babeere bweru eggwanga bannayuganda abajeewulira abakulu ba Katwalo abave South Africa n'abakwana ba South Africa bajja nina mulongo King Shafiki musajja wange waliwo musajja wange bangambye yasiba gayi wange bamitani ndyerabidde nina musajja wange Patrick Kaboyo Dalton DJ Dalton mwenna motomani yeno egendereddwa ngojjeko okusanyuka okulya okunywa okwejerega n'okweraga ebibeerawo nga abantu b'emmotoka bakuŋŋaanye mulimu kye bayita pole campaign tuvuge empola mbiseera eby'ennaku enkulu ba artist okutandikira ku ffe tukwate shows ntono tukyamukire kitono kubanga obulamu kikulu abantu bagenda embala ne bavuga begundi awo bino biraputa ebinasani ebidabo kabini before na kikuyisaako munnange bw'okiyingiza emmotoka endala obulamu bw'abantu n'obubwo bujja kuba bukoze butya kyokka tugenda kuyambayo abantu 10 abaafuna accident
wenanga oli bweru wa ggwanga ng'oli mu ggwanga lino Uganda ng'olina obuyambi bwonna kuba twagala tubayise mu nnaku enkulu oli yakutuka okugulu atudde awaka nkyala takola kimu kiri down tusobola okubawayo kye tukoze okuba ku 0763 kalera yajjo gikwata oba ogende kubukedde ku reception in case ng'oli mu Uganda ogati bannange motomani yanjagala kufuna ticket njagula tent kwa tent ya milioni 2 abantu 5 nti bakasuku bavuzi ba Benz bafunye tent ya ina group ya fair Benz mulimu abokulya mulimu ebyokunywa na group ya Benz na group ya Subaru abatoyota mumtana bakola group mwenzija ata abembalasi abembalasi na alien skin jali ate motoka nzo mubuzamu wamma ale motoka ze zavuga kawanga aina kawanga waliwo abana ba digi neba na digi abazikwatire eno tebakowa muno bamala ne balwala gundi walwera kanya mtani yajjana ofuna obuzibu omusayo omawugwe n'omutima with the time ofuna obuzibu kubanga jukira okozesa obwongo omusayo omubiri bichero oliboti abo nabona gye bali abana bagenda ku gwerinda lugogo abana katate moto parade weggwa ku macha okuziparading okusinzira ku nkula zaazo tugenda kukola kibaita moto marathon kilomita 2 mweji nga tuvuga luseregende nenga polisi yetukulembedde ya traffic tugenda mpola kubiriza abantu nakubadde ina maka gundi ebwatu kabalabala Subaru vuga mpola Olwe mulamu n'abali ku luguudo balala babere balamu vuga siga nti ogende nga train zaffe ne minimally reasonably use the road no boba wabigere tosalanga oli ku simu bajja kukutula amagulu so motomania nsi y'abavuzi ba motoka abanya abavuzi ba motoka batukuŋŋaana wabayo omuntu ayinza okutundirawo emmotoka ye wali akatale k'emmotoka oyinza okuba ovuga mazida nga yabula ebyuma awo nojja n'obasanga bamakanika bashidi auto parts mwebali abaana abatunda ba energy ni mwebali encha waliwo omwami ono akulira ababondi zonna mu Uganda ali awo waggulu ngenda kumusinkana so expect baserebo abali bafunye ku bubenje nga Mbazira Tone Suna Benjali Madrat Nechiko ba comedians abayimbi okulya okunywa buli kyoyagala muri muumba then tufulume twetolole kilomita 2 mwemu pola pola tuzipaake esoka Uganda police eddako za Vision Group eziziri branded eziddako za ba artist eziddako Benz wama amazima toyinza kugamba nti Subaru ekulembere ki tekisoboka paka emabega twetwa tukome tunyimiro olunaku 16 December mitwale 2 abebigere ne digi emitwale 5 driver ne motoka emotoka ne driver mitwale meka 10 milioni 2 kuba ku 0763 oba genda ku reception ya Vision Group obanye ebisinga twagala na kufuna tuyinza osasulya ku simu oba ku internet n'okifuna kasuku naso omuntu ukirira because he's one of the influencers the organizers nekira kasuku ye omanya abakazi nze mbabuulira muli eyo ne abasajja abatuufu mu Uganda bali aba kasuku Saimo Maseruka Saimo Mpalata ne Sabazondo real men atenga bali mu flavors zaki kado so mufuna mu vanilla strawberry kasubire muina kye muyize mubere bulungi mwera Pati tosoka no jonda bakonga tona genda ngoruseke lunsuse kodia Yesu okwana mwena twesange mu luseke nyam ya extra nazo mwezi nga 16 yango igoku uruseke yango bakubo uruseke yango labo luseke nyam ya extra bim basebo ne banyabo luseke nyam bali bakubye ko luseke wali kubye ko luseke oyagala kuyiga kuba luseke jamoto gatiko ka 16 December wali kuya extra sasi mu luseke nyam
jangu olye onyumye okwate positioni emitwalo 5 abasookerwako emitwalo 2 ititiriyo drop emiliyoni 3 emmeeza y'abantu 10 ate nga miliyoni 5 mmeeza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyamu odda tujja kuba tuzitwala nga 15 Desemba tennatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 Desemba tugiyisa Luseke nyamu experience wali ku Yaya Extra Kisasi nga bikutuusibwako marathon advertising Yaya Extra Kisasi code based entertainment ne Kasuku